Omwaka guno obukulembeze bw'ekibuga Kampala nga bukulemberwamu minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya bubadde mu kaweefube wa kugogola awamu n'okulongoosa ekibuga Kampala nga mu kino enguudo zikoleddwa, emyala gikoleddwa awamu n'okugoba batembeeyi ku nguudo. Okusinziira ku minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya, newankubadde ekibuga tekinnatuuka we bakyagala, naye kiri yaddeyaddeko era nga mu bintu ebisuubirwa okukolebwako mu myezi 6 egijja mu maaso mwe muli okuteeka amataala ku nguudo z'ekibuga. Ekibuga Kampala mukiraba kikwafu. Naye mu kufuba executive director mukyala Jennifer Musisi afubye nnyo okunoonya obuyambi atambudde era ennaku ezabadde yakava Japan yatuleetedde amawulire amalungi agakwata kwasa ekibuga. Nange ne minisita omubeezi ne deputy lord mayor ne under secretary naffe twawubyeko ekigere e Japan. Twalese amawulire malungi nnyo ag'okwasa ekibuga Kampala ate n'okumalawo ensonga y'ebisasiro. Bet Kamya anenyeza bannabyabufuzi abagootana enkulaakulana y'ekibuga nga buli kimu bakiteekamu ebyobufuzi. Minisita anokoddeyo ensonga y'abatembeeyi gy'agambye nti yagootanyizibwa bannabyabufuzi nga balemesa abatembeeyi okudda mu butale obwali buzimbiddwa mu bifo eby'enjawulo ng'ate ensimbi ezisasulwa mu butale buno tezisukka $1 buli mwezi. Baabagulira akatale ka Usafi. Akatale ako baakagulira batembeeyi era twawadde ekiragiro nti tebaakagulira basuubuzi nti ogende weekwata emidaala 10 ate ogende ogisuubule ogipangise. Ekyo tekiriiwo. Buli muntu akolera mu Usafi asasula shilingi 6 mu 5. Tokkiriza kupangisibwa. Oli bw'aba akupangisa kitegeeza nti omudaala ogwo takyagwetaaga. Ono era ayongeddeko n'asaba bannayuganda awamu ne bannabyabufuzi okwongera okugondera amateeka agafuga eggwanga ng'olwo banaasobola okutuusa ekibuga ku mutindo. Namisango okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'eno gy'asinzidde n'ayagaliza bannayuganda Ssekukkulu ennungi. Basirika Sarah, Kiberu Siraj, KTV, Amalindirire.